omukyala akirizibwa okubeera omusumba oba okuweereza oba alina kusirika busirisi buweereza ki obw'abakyala. Bayibuli egamba Bakolinso ekisooka essula 14 olunyiriri olwa 34 abakazi basirikenga mu kkanisa kubanga tebalagirwa kwogera naye bafugibwenga era ng'amateeka bwe googera. Bayibuli eringa egamba nti abakyala balina kusirika busirisi, kyokka tulaba abasumba bangi abakyala, ba asha, abayimbi. Kitegeeza ki? Kyetugenda okuddamu olwaleero. Nkwaniriza nnyo nateera ku Jack Online Ministry tweyama okuzzaamu amaanyi n'okuwa amazima g'ekigambo kya Katonda. Katutandike. Ekisooka mukwano gwange, ffenna twenkanankana mu maaso ga Katonda. Tewali mukulu, tewali w'amaanyi, tewali akirizibwa, tewali agaanibwa. Oba musajja, oba mukazi, oba mwana, oba mukozi, oba boosi, oba mwavu, oba mugagga, oba musumba, oba asha. Abagalatiya essula ey'okusatu onyolwa 26. Kubanga mwenna muli baana ba Katonda olw'okukkiriza mu Kristo Yesu. Kubanga mwenna mwabatizibwa okuyingira mu Kristo, mwayambala Kristo. Tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani, tewali muddu newankubadde ow'eddembe, tewali musajja na mukazi, kubanga mwenna muli omu mu Kristo Yesu. Tewali njawulo wakati wa boosi n'omukozi. Weewale okuteekawo enjawulo wakati w'abaavu n'abagagga, abaana abato n'abakadde. Kasita bonna bateeka okukkiriza kwabwe mu Yesu Kristo, bafuuka omubiri gumu nga ba mugaso. Ffenna Yesu yatufiiririra, ffenna tuyise kyekimu. Oba musumba oba asha, Mukama abaagala balina omugabo mu bwakabaka bwa Katonda. Ekyokubiri kino kye kisinga obukulu. Newankubadde twenkanankana, tuyina omugaso, tuyina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Kankuwa ekyokulabirako. Ku mubiri gwaffe kuliko ebitundu eby'enjawulo, birina emigaso egy'enjawulo. Emikono giriwo okukwata, amagulu kutambula, omutwe n'obwongo kulowooza, amaaso kulaba, omumwa kwogera, ennyindo kuwunyiriza. Amaaso bwe galaba nga gaweereza obwongo, obwongo nga bukola okusalawo, ng'emikono gikwata oba ng'amagulu gagendayo. Toyingirira buvunaanyizibwa obutali bubwo. Nga tetunnaba genda mbuweereza, katusookere mbufumbo oba mu maka. Abakolinso ekisooka essula 11 onyolwa 3. Naye njagala mu okumanya ng'omutwe gwa buli musajja ye Kristo, n'omutwe gw'omukazi ye musajja, n'omutwe gwa Kristo ye Katonda. Katonda yateekawo hierarchy oba obukulembeze, nga Yesu Kristo agondera taata, omusajja n'agondera Yesu Kristo, omukyala n'agondera omusajja ne Yesu Kristo, abaana ne bagondera maama, taata ne Yesu Kristo. Njagala okirowoozeeko, kibiina ki oba organization ki ng'abantu basukka 5 oba 10 beegasse wamu babeeko omulimu gwe bakola naye nga tebalina mukulembeze, nga buli omu alagira, buli kiteeso kya muntu kirina okuyitamu. Obukulembeze si kulinnyirira muntu wabula kuluŋŋamya kibiina ky'okulembera oba abantu b'okulembera oba amakaago. Ogeza, obwongo bwe bulinga obukulembera omubiri gwonna, buluŋŋamya ebitundu by'omubiri ku ki kye birina okukola ekituufu. Abefeso essula ey'okutaano okuva ku lunyiriri olwa 22 paka ku lwa 24. Abakazi muwulire babba bammwe nga bwe muwulira Mukama waffe, kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa, bw'ali omulokozi w'omubiri gwe ye yennyini. Naye ng'ekkanisa bw'ewulira Kristo, abakazi bwe batyo muwulire babba bammwe mu buli kigambo. Bayibuli egambye omukyala oyina okuwuliriza bbaawo. Kino tekitegeeza nti ayina okulinnyako, toyina kuteesa. Teesa naye muleke akola okusalawo okwenkomeredde. Beera n'endowooza ayinza okkigaana oba okkikkiriza. Togendayo ng'osindiikiriza kikyo ekyange kirina okuyitamu, si ggwe mukulembeze w'amaka. Tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo naye atuukiriza obubwe. Ate ku sayidi ey'omwami, kino tekitegeeza nti ebiteeso byo bye bijja okuyitangamu kubanga ggwe kabaka w'omu maka ojja kuduumiranga buduumizi. Abefeso essula ey'okutaano olunyiriri olwa 21.
nga muwuliragananga mu kutya Kristo. Submit to one another. Wulirizanga mukazi wo ebiseera ebimu teeka mu nkola ekiteeso ky'abaagambye, si muduumira buduumizi ng'omwana omuto. Sayidi y'obufumbo tumaze ogiraba, kati katugendeko ku sayidi ey'obuweereza. Buli muntu yenna yaweebwa ekirabo eky'omwoyo, oba mukazi oba musajja. Omukazi ateekeddwa okuweereza Katonda, naye si kukulembera musajja. Abefeso essula ey'okuna onyola 7. Naye buli muntu mu ffe yaweebwa ekisa ky'ekigera, ky'ekirabo kya Kristo bwe kiri. Buli muntu yenna yaweebwa ekirabo eky'omwoyo. Gendako ne mu Peetero ekisooka essula ey'okuna onyirwa 10. Nga buli muntu bwe yaweebwa ekirabo nga mukiweereza mwekka na mwekka, bwe mutyo ng'abawanika abalungi ab'ekisa kya Katonda ekitali kimu. Nga buli muntu yenna bwe yaweebwa. Kasita oteeka okukkiriza ku mu Yesu Kristo, oba oli mukazi oba oli musajja, oweebwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Katugende ne mu Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olw'10. Naye nga bwe kisaanira abakazi abeeyita abatya Katonda n'ebikolwa ebirungi, omukazi ayigenga mu bukkakkamu ne mu kugonda kwonna. Naye omukazi mugaanyi okuyigirizanga newankubadde okufuganga omusajja, naye okubeeranga mu bukkakkamu. Wano Pawulo yali aluŋŋamya omusumba Timoseewo nti bw'obanga olonda abakulembeze, tolonda mukyala kukulembera basajja. Era omukyala tekyandibadde kirungi kubeera siniya pasita. Kubamu akafaananyi, oyina okugondera bbaawo omu bw'ati, naye ate bw'otuuka ku kkanisa okulembera abasajja 10 oba 5, sinakindi nga ne bbaawo omutwaliddemu nga y'omu ku ndiga z'osumba. Kubamu akafaananyi, nga we mubeera ewaka omugondera, omuwuliriza, we bituuka ku kkanisa byefuula. Gwamuwa oda, gwamugamba ekyokkola, ebyo tebikola. Kati olwo bw'akugaana okugenda okusaba, n'agamba leero sigala ewaka, tuyina abagenyi, longoosa ewaka ofumbe, okkiriza n'omugondera n'osigala ewaka, oba ogenda ku kyaki. Bw'ogenda ku kyaki obeera onyoomye bbaawo era obeera ojeemedde Katonda. Ate bw'otagenda ku kyaki n'osigala ewaka era obeera onyoomye Katonda, kubanga tokozesezza kuyitibwako kirabo kyo kya mwoyo. Abantu bali eri bakulinda tebakulaba. Kati awo we wava ekibuuzo, nnyinza ntya okuweereza Mukama nga nze omukyala nga sikulembedde basajja? Ekisooka, genda obuulire enjiri, genda obunyise amawulire amalungi, genda obuulire abantu bajja eri Kristo. Mu Yokaana essula 2 olunyiriri 18 tulaba omukyala eyasookera ddala okubuulira enjiri ey'okuzuukira kwa Yesu, Mariya Magdaleena. Yali mukyala. Naawe genda obuulire enjiri. Ekyokubiri mukwano gwange, wagira omulimu gwa Katonda ne ssente zo. Jack Online Ministry giteekemu ssente. Mu Baruumi essula 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri tulaba Pawulo ng'awaana Feibe nti oyo yampagira, yanteekangamu ssente, yannyimirizaawo ababuulizi b'enjiri bateekemu ssente zo, zi crusade zigula obutebe, omulimu gwa Katonda guwagire. Ekyokusatu, bw'obanga oyina ekirabo eky'okuyimba, kikozese, totuula butuuzi. Tewali kirabo kisinga kinne waakyo. Bw'obanga owagira omubuulizi w'enjiri, naawe obeera okoze omulimu gwe gumu. Bw'obanga oyimba n'ozzaamu abantu amaanyi, naawe obeera okoze omulimu gwe gumu n'omubuulizi w'enjiri. Mu Lukka essula esooka olunyiriri 46 paka ku 55 tulaba Mary oba Maria maama wa Yesu ng'ayimba oluyimba olw'okutendereza. Naawe kozesa ekirabo kyo. Ekyokuna, bw'abanga Katonda yakuwa amagezi ng'osobola okubuulirira abafumbo ne bakwatagana ne bakuuma obufumbo bwabwe ne babeera basanyufu, kikole. Mu Tito essula ey'okubiri olunyiriri olwokuna Pawulo yali abuulirira abakyala abakadde mu kkanisa, timubuulirire abawala abato basobole okuyiga okwagala babba baabwe. Naawe osobola okubuulirira abafumbo ne babeera bulungi, obwo nabwo buweereza. Ekyokutaano, genda mu Sunday school ez'abaana abato, tandikira ku baana bo basomese Yesu Kristo. Bw'obanga otuuse ku kkanisa abaana beetala, bakuŋŋaanye babuulire Yesu.
mu Timoseewo ekyokubiri essula esooka olunya olwokutaano, Timoseewo yatendekebwa jjajjaawe Lois ne maama we Eunice okubeera ekyo kyali abaana abo boolaba boonyooma bagenda kuvaamu abasumba ababuulizi b'enjiri bateekemu Yesu Kristo nga bakyali bato ne we balikula tebalikivaako. Obuweereza si bw'abantu bakulu bokka nti bw'olina okubuulira enjiri n'abaana. Ekyomukaaga, genda mbwa Asha yaniriza abantu we wabeerawo emikolo ku kkanisa wenyigire mu kufumba. Obuzibu bwaffe tunyooma ebirabo bya Katonda. Waliwo bye tusukkulumya. Abo ababuulira ku kituuti be baweereza Katonda. Obuweereza butandikira wakaawo ku baana bo. Engeri gy'oweerezaamu bbaawo Mukama ajja kuwa empeera. Teri kirabo kisukkulumye kinne waakyo. Omukono gwa mugaso, amaaso ga mugaso, obwongo, omumwa, amagulu byonna bikolera wamu. Awatali mukono amagulu tegakola, awatali maaso obwongo tebukola, awatali Asha omusumba taweereza, awatali musumba Asha tabeerawo. Omulala ayinza okubuuza, ate bano abasumba be tulaba abakyala kye bakola kikyamu? Bagenda mu geyeena oba tebamanyi Bayibuli? Bw'okola omulimu ogutakuweereddwa toweebwa mpeera. Baalokoka bagenda mu ggulu naye bayinza obutafuna mpeera olw'okukola obuvunaanyizibwa obutali bwabwe. Njagala nnyo owulira endowooza yo. Gw'olowooza omukyala ayinza kuweereza atya mu kkanisa? Tekerako wansi mu comment section. Bw'oba ng'olina ennyonta ey'okusoma Bayibuli nga tolina muntu mukulu mwoyo wa kusoma naye, noonya ku WhatsApp namba yange eyo beere nga akuteeka mu WhatsApp group yaffe mwe tuyigira Bayibuli. Ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zaatandika okufuluma. Bw'oba ng'oyagalayo beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo. Tulina t-shirts mu colors ez'enjawulo ku bbeeyi ntono nnyo, tujja beera nga tunyumyamu. Nkwebaza okubeera ng'ola video zange. Amanya gange nzerukomwa Jonathan. Kati nno teweerabira okusubscribinga, okoona kadaako, okusharinga, okulayikinga. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Nkwagala nnyo. Bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.